bangi alaba Uganda lifestyle yaffe nkubuuzako mukwano nti ogamba otya obulamu bugamba ki embeera eryeteeyo kyemulina okumanya nti abantu bangi bayita mu bizibu bingi ebitagambika bangi balina ekyokulya bangi tebalina abaana tebasoma bangi we basulanga mu butuufu wennyamiza nga gwe ng'omuntu tewandyagadde kubeera ng'okola ki kubeera nga weebakawo naye eno eprogramu yaffe byannaku wano ku Uganda lifestyle channel yaffe programu eno ebeeramu ebintu bingi whereby nti twogera ku bintu abantu bye bafeesinga oba abantu bye basanga ebizibu bye basanga nangeri ki abantu abo gye tuyinza obbayambamu buyambi ki bwe bandifunye era obuyambi obwo bandibadde babuyisaawa ebyo byonna byo mu programu yaffe eno gye bayita byannaku wano ku Uganda lifestyle channel yaffe era nga tulina family gye tusinkanye emu tugenda kubeera nga twogerako nayo era tubuulire story yayo eryetya bo obuzibu ki bwe bayitamu era ngeri ki gye bandyagadde okubeera nga bakola ki bayambibwamu. Omulungi Comedic ku channel yaffe eya YouTube gye bayita Uganda lifestyle nga bwe mbanyonyodde nti nina amaka gendimu era nga nina omwami n'omukyala bensinkanye nga bo bagenda tunyonyola nabo ebizibu byabwe biri bitya era bandyagadde mu butuufu abantu babayambe batya sebo gye baleko kanyabo naawe gye baleko nnyabo abalabi baffe bandyagadde okumanya mu butuufu amannya go wano bw'obeera n'ensonga zugwenga gwe ziri zitya mukwano. Ebanyabo ne basseba abatulaba amanya agange nze Irumba Vincent nsangibwa wano Kawaala zone 2 bassebo ne banyabo mundaba nga bwendi kyensinga okusaba mummwe bwe buyambi olw'embeera gye mpitamu nga bwe mundaba ndi musajja muzadde nina abaana nina n'omukyala naye tetwesobola nakwatibwako embeera emu oba endala nali musajja kuba nina emikono naye nagwa mbabbi ababbi ne banziba bwe batyo ne banzizaayo emabega buli kye nali mbala kyonna ne kyonooneka. So Mwami Vincent kyetwandyagadde okumanya ogambe wali musajja era wali okola so abalabi baffe bandibadde baagala okumanya biki bye wali okola era biki bye bakubbako era baani abaabikubbako. Kakati nnyabo nali nvuddeyo nga nina edduuka lyange mu kusooka natandika na kompyuta nenkola library nga nsala ennyimba kati library eyo nenyamba nenkola ne video games netandika ne TV video games zino ez'abaana bwentyo nenyalinya nentuuka ku video game nga mu room ya mulimu TV nga 5 nga ne computer yange wali ekola mbyo okusala ennyimba kati bwentyo netandikiriza mpola netandika okupanga ebyuma ebya disco mpola mirimu egyo gye nali nkola kakati nempanga disc eyo tepangika nempangira ddala disco newera. Mukwano Vincent edduuka lino ly'ogamba lyaliwa? Nnyabo lyali awo nga kwa Vis Company wali tula road bayitawo ku Muduuma era bangi abandaba bayinza n'okuba nga bamanyi nga nekyenjogerako nakati nga bwe bandaba bayinza obutakkiriza nti yenze kuba banzizaayo emabega nnyabo. Kakati nnyabo nali ntunuulidde ebyuma ebyo kuba ebyuma ebyali biwezezza mu bukadde nga 25 kati nga nsuubira nti ngenda tunda ebyuma ebyo ebya disco ngule poloti nzimbireko abaana bange kale nsigale nga ndi bulungi nga ninawo n'entandikwayo endala naye kati ebyuma ebyo abantu bajja ne babimpangisaako ebyuma ebyo ne babitwalira ddala abantu abo tebadda naye nga nsaba nga bwe mundaba nalemererwa kubanga neyavuwala siina ssente n'abanziba mbamanyi. Kakati sebo bakubba naye kyetwandyagadde okumanya aba bakubba walina nkolagana ki nayo era wali obeesiga otya okusobola nga obawa emmaali yo? Kakati waliwo abajja kuba kati ebyuma ebyo tebabinzibirako wano Kampala twagenda okukola campaign eyo mu kyalo waliwo MP omwe yantwala mukolere campaign
katuba tumaliriza bamuyita Judy Musisi Kasande eri North. Kakati tuba tumaze okukola campaign mu kuva mu campaign awo nenfuna abantu bali ba production zino bandi ne bangamba ebyuma byabwe bibonooneseeko ate nga balina show gye batagala kukola ki kufiirwa kati ne bajja n'abantu abeeyimirira abalinga mikwano gyange abomu ne bagamba abantu bamanyi soko bapangiseeko ebyuma bagende bakole kati nga tuteeseza ne bangamba ebyuma mu buli wiki tugenda kuwaayo emitwalo ameka 5 kati ate engeri gye nali sikyalina kyakkola nenzikiriza bampenge emitwalo ameka 5 ngole video library tekyaliyo video game olwebyo ate nali mbirese eno Kampala nga mbirekedde ono wani mukyali era kati ebyo ebintu tibye nali nsigazaawo bye natunda oggula kapoloti kano kolaba nenga byo biri ebyuma babitwala kakati nnyabo abasajja abo ibaniya zikatulima ne basooka batwala ebyasooka ne babitwala ne baddamu ne batwala ne bakomawo ne bampa emitwalo aga ne banona n'ebyokubiri ebyali bisigadde basooka batwala seti ezisooka bakomawo ne bandeetera emitwalo 5 naye ngima batwala bya bukadde nga 25 bye batwala kyetwagala okumanya bandi eyo kyagijjukira erinnya nti oba baagitawo eyajja netwala ebyuma byo ennyabo era we mba nnoonyeza bulungi mu bintu byange nina n'ekifaananyi production yonna ne bamemba abaalimu ng'abayimbi okuva ku bamaneja director ninako n'amasimu ge nnina naye nga nze bambuza amagezi gonna nagezaako bakubira amasimu nga buli omu n'amasimu gaabwe kuliko agamu agaliko nnyabo gamba nti baba bajjeeyo nga babakulaze so balumiriza nti ono gundi ne gundi ne gundi be batwala ebintu byange era nagenda ne ku poliisi nenzigulawo omusango eri gye babibbira bulungi kati nemanya nti bamuno mu Kampala kuba olwedde bansangawa eri mu kyalo nakati essaawa zino nkyabanoonya naye nga mbakubira ku masimu nga wira amasimu gaabwe kuliko agabeerako ennyabo kakati maama mu mbeera eno bwenti nga sikyesobola kubanga ne bw'oba nga olina kyoyagala maama nga toyina ssente buli kimu kikomaawo sina buyambi bonna n'abaana abaabana abatono obubwe bati banne mukola ki n'ennyumba yennyini ogiraba maama ensula gyensulamu ogiraba maama naye yaya nengula ebibaati bibyo byonna bitonnya nenzimba ekibanda nga boolaba sobole okwebasaamu abantu bano naye ng'embeera yonna embeera gye tulimu yonna mbi maama enyigiriza kuba n'ensula gye tusulamu mu kaseera kano maama nandisabye wabaayo omuntu yenna omuzira kisa mukimanyi mu nsi muno gye bali ng'ayinza okunkwasizaako mu mbeera yonna oba nankwasizaako ku baana bange oba nguliddeyo bbaati oba mpadde kasawo ka seminti ne bw'aba nga mpadde katimba ka nsiri kuba wano we tuli ensiri nnyingi nnyo maama ne ssente ezigula akatimba era abaana bano obalaba kati ekyasinza okuntwalako ssente musujja ogwo kubanga ono gumuta gukwata ono gumuta gukwata ono nga n'ensula gye tusulamu si nnungi maama kakati mami Vincent embeera yo si nnungi naye ebisinga wabeerawo ekinyusi kwagamba wali wabeerawo embeera esusse gwe wandyagadde otandikira nti weewano okuba kunnyamba tulina tandikira wano so kati kitwandyagadde okumanya essaawa eno mukwano kakati maama kyensinga okwagala oba okusaba okunnyamba omuzira kisa yenna asobola okunnyamba ne bwe mba nga nsobola okugulawo ka bizinensi akasobola okulabirira abaana bano nenfunayo ka ssente konna kubanza ekirooto kyange ngamba nti singa ngula kanaakuuma buno obwoza emmotoka obwo obufuuyiro obwo obukuba amazzi obwo ne bwoza emmotoka nina abo basobola okumpa ekifo nenkateekawo mba nsobola bulungi okwejja mu mbeera eno naye maama akuuma nakalamuzawo kali ku ssente nnyingiko nga ssaawa zino kyendabanga ekirooto tisinga mba nkafunye abaana bano bati bayinza kunema kuweerera sobola n'okwerwanako okuva mu mbeera eno naye maama kati sina buyambi bwonna bwendi n'abaana bano boolaba maama olaba bato nnyo naye bannemye okumalako omwaka guno badde mu middle class bana ababiri naye bannemye okubeera nti era sekendi taamu tebagisomye maama olw'embeera gye ndimu nti kati ssaawa zino sikyalina kalimu n'obuntu bwonna nabutunda nga neri mizigo batugoba konze kantunda obuntu bwonna obuli mu nnyumba nfune kapoloti maama kwe kubutunda bwonna nenjiyayiya nenzija nenzimbawa wano maama
So abatulaba bannange embeera wetu bweri mwami Vincent agamba nti bamubako ebyuma bye bambi musajja wattu era asobodde okukola okusobola okubeezaawo famire naye munnange abatamwagaliza ne bajja ne bakola ki ne bamubbe ebintu bye byonna ebyandibadde bisobola okubeezaawo famire kati essaawa eno bambi ali wano eno abaana ekyokulya ate nga tebasoma babagamba bamaze kumpi ttaamu namba tebakola ki tebasoma ate nga n'abaana bandyagadde okubeera nga bakola ki nga basoma so katuwidde ku sayidi ya Vincent naye twandyagadde owulira ku sayidi y'omukyala ate naye atubuulire embeera ye amannya ge kubanga mutuufu omukyala ye tetunakola ki tetunaba kumumanya. So abalungi abatulaba tukyagenda maaso ne programu yaffe BYANNAKU wano ku Ugandan Lifestyle YouTube channel. So njogereko n'omwami Vincent n'atunyonnyola ensonga ze nandyagadde ate njogereko n'omukyala naye atubuulire ki sayidi bambi naye tumanye biki ebimutawaanya biki ebimuluma era biki beyandyagadde okubeera nga ayambibwamu. Mukwano gye bali kale nnyabo naye gye baliko nnyabo. So abatulaba bandibadde baagala okumanya amannya go gy'obeera n'ensonga zo gwe nga ggwe ziri zitya mukwano. Nnyabo abatuwuliriza amannya gange ze Naamala Rosemary. Ebizibu byensinga okufuna naddala kulabirira baana ng'abakyala kubanga wano twakasengayo mbeera yali etuyitiriddeko owe wange n'akwata obuntu bwonna obwali mu nnyumba n'akola ki n'abutunda kati mu kubutunda kwe kujja n'akola ki agule wano ne tusonderezaawo obusente tuleeta tuwaddeyo obutundubaali obukadde ng'era bwe mutulaba enkuba bw'etonnya ekiro tusula tuyimiridde bwe tuti n'abaana kati abaana baali basomera ku enkuba bwe yatonyera mwali wano nga wano tojja mu sizoni ya nkuba amazzi ne gasooka ne gakola ki ne gajja ne gatuyingirira mukama n'atusaasira ono bwe yafunayo obusente yalina asigazaawo ka TV kamu n'akatundwa n'obuma obulala obwali busigaddewo n'agulayo ettaka n'ayiwaayiwako wano kati ne tubanga ekyo amazzi tegakyatuyingirira kiri era bagajja gakoma wali wansi naye n'embeera gye tusulamu abaana byokwebikka butimba bwa nsiri kakati ogenda okati era munsanze eva wano malirizo bbawe emmere balya kimu ono omuto maze omuwa amata mulekewo ngende kaleerwe nina obutangawuzi bw'ennenga bwezijja nabo bwenfunamu obumere nenzijja nenkola ki nembafumbira ne balya kati bwemba nnyenyuka nengenda nga nnondo obwo obucupa ndoza mbulabyerabyeko awo nembukuŋŋaanya kiro bagigula nusu bina kati woweereza ekiro fule 13 ofune amata g'ono omwana kiba kigenze wala. Kyagala okugamba kyenjagala okubuuza omwami ye akola oba takola bw'abanga takola gwe abeezaawo famire era n'ogwo omulimu gw'oyogedde ogw'okulunda obucupa gwe gubeera nga gubeezaawo famire eyo. omwami ayiiya n'agenda eyo oluusi ne bafunayo oba ebipoota ng'era bw'omanyi ebyabasajja n'atambulamu ne banne ne bagenda ne bakola ki nga totegedde waabalaze oluusi bw'agira n'atema ku bikajjo byebyo n'atwala n'atambuzaako n'asobola okubeezaawo obulamu. N'ekizibu ekirala kye tulina ky'amazzi ng'eno bagaseera buli kidomola kya 5 kati tubeera tuli mu mbeera ey'okunyigirizibwa kati abazira kisa kyensinga okunnyamba naddala nganze omukyala ka kapito kubanga bw'oba okola ng'omanyi okukola osobola okuseevinga abaana abantu basobola kukola ki kunnema kuweerya nga tukwasaganyizza. Nina omwana ndooza abaddeko naye awo omwana oyo mu buto si kasiru bw'omuyita awulira n'olulimi lusituka n'akontola kati mu buzibu ndooza obumono bwe yali nga muto yalina obusungu bungi ng'omuntu akuba ku kisenge bw'ati kati yakitwala nga kikulu kubanga njala yeemuluma nga akuba omutwe ku kisenge. Mwana yagenda akula tulaba tayogera takola ki naye kati agenza akyusa nga n'okwambala engoye tayagala takola ki tayagala engoye z'abanne ng'azikwata ng'azisuula kati waliwo ebintu byali talya byagenda ayiga okulya naye nga bw'oba omutadde mu banne asobola okubeeramu. Ekizibu kye njala
So kati mukyala Rose kyagala okugamba omwana oyo mwamutwalako ku muddwaliro ne mumanya butuufu kiki ekimuluma nsonga eva ku ky'okubeera nga ali mu mbeera eyo gy'alimu? Ensonga namutwalako mu ddwaliro namutwala nga muto lwakuba kati taliiwo. Namutwala nga muto wano e Mulago namuzalya ku City Council nga tabannagizimba ne mbalaga nti nzadde omwana engalo zino bbiri zeegasse ne bampandiikira katabo nti omwana mwamutwale wa mu Orthopedic Clinic e Mulago. Nembanga neewuba ne mpulira nga akoze eki naye nga simanyi tubalina ekikyamu kuki obwongo bwagendera kuki ku ngalo. Ne kati ngenze ekira nennemererwa n'okutambula endodde oba mwana tebamulongoosa oba bali baagala ku kasente akatayalingawo ne ŋŋamba kasita asobola okukwata asobola okukola ki okulya. Ne kati kino eky'obukulu buli weete waliwo mwami gwe neebuuzaako keso diri ntebe naŋŋamba simanya bajja kwetagisayo emitwalo nga 6 nembuuza ze masiikini yamu nsigirabanga nako mitwalo 6 ngenda gijjawa nga n'ekyokulya tukinoonyeza mu kiwato. Abalungi abatulaba omukyala mumuwulidde omwami oluusi akola oluusi takola oluusi balidde oluusi tebalidde bwababo bakunyonyodde nti balya na kimu balina omwana bambi alabika alina obuzibu ku bwongo naye tebalina engeri gye bayinza kumujjanjaba kubanga nabo tebamanyi kituufu ki engeri kini tebalina ssente zisobola kutwala mwana mu ddwaliro. Naye nga twengerayo tugenda kugana n'omukyalo atubuulire ye yandiyagadde bamuyambe ku kinsonga ezitandikirwako nga ki. Nyabo oyogedde ku mbeera ey'okulya oba ki naye sitegedde mulya mutya mulya mmere ki kubanga benna abatulaba bandyagadde basobola okubeera nga bakola ki babiraba bamanye nabo bwe batandikire baba nga bagenda kola ki kutuyamba. Tutera okukozesa emmere ey'akawunga eyo kati ng'olwe mutusanze tulidde katogo ka binyeebwa twaguze ebinyeebwa bya 5 n'amatooke nga ga 13 ennaku zino gadde mangiko kati oluusi bwe mba nva Kaleerwe sobola okufunayo muwogo ow'olukumi nga mungi n'ogula hafu y'ebijanjalo n'okola ki n'omanya nti kati bagenda kulya ssaawa 10-11 ekiro abaana bagenda okwebaka bajja bbawo bwika caayi kati era emmere esigaddemu ogibugumyawo ku makya ssaawa nga 4 tebanywera ku caayi ne basobola okubeerawo paka lwe munaakula ki lwe munaafumba. So kati kinyagala okubuuza nti buli lunaku musobola okuba nga emmere eno mugirya ku mbeera gye mulimu oba waliwo olukeera ku makya nga mutuufu ddala n'ekyokulya tekikola ki tekiriiwo? Waliwo ddala mu butuufu lwe lukeera nga tekiriiwo ne tumanya oluusi manye okugula oba obuwunga bwange nga kilo n'enkateeko ne nnaanya nti olunaku lunaaba luganye nga tufumba obuugi mabegano twabadde n'obukupa katugenda oluusi tubunywera ku kiku n'emmere n'etukola ki n'etuggwako naye era tuba tuli awo n'ogenda n'otambula era omuntu ng'era bw'okola ki n'ogenda n'oyiiya kubanga abaana bojjagala obbooleza ku ngoye tebalina ngoye basula bubi kyolwakuba ekirungi nti tulina eddwaliro wano ery'ekawaalo omwana bw'alwala osobola okudduka n'ofuna first aid awo mangu kati awo neweeyiiya bw'ofuna omuzira kisa n'akuwolayo omutwalo n'omugulirayo eddagala y'embeera eyo. Eddwaliro eryo lya ssente oba lya bwereere? Kawaala almost lya bwereere naye era kale bakukebera bukebezi ne bakuwandiikira ki eddagala nojja n'okola ki n'onoonya ssere nonga n'olikola ki n'oligula. So abatulaba eyo y'embeera bambi mukyala Rosemary gy'ayitamu okusobola okubeera nga abeezaawo famire ye. Agambye atunda bicupa okusobola okubeera nga agulira abaana ekyokulya naye ekyokulya oluusi bakifunye oluusi basiibiridde buugi oluusi tebaliriddeeko ddala naye nga gwe mazima ddala mutuufu alaba puroguramu eno ekyo tekina ekikuyingira kubanga ndabira ddala nga mu butuufu nze ng'omuntu omala olunaku lumu nga tolidde n'owulira nga akwetoolodde omunyigidde kati ate olwo omukyala asobola okumala ebbanga nga oluusi asiibidde buugi oluusi takoze eki olusitaide so bambi abali eyo nga mwandyagadde okubeera nga muyamba famire eno mugenda kuyita ku 0750148816. So mukyala Rose obadde okyatunyonnyola so ekizibu ekirala kyenjagala okunnyambira ddala twafunamu obuzibu ndowooza nali ngenze kunoonya mazzi oba ndowooza ku bavubuka baakono omu nayingira n'akola ki
n'atwala essimu yange kati siri ku mpewo. By that time waliwo mwajjira nali ku mpewo kati ate genda osenoonye. By that time nali ki n'endagamuntu yange byali wamu muki n'akasawo kange mwalimu ndowooza 10,000 nga 5 ye yalowooza oba mulimu ssente nnyingi wawali essimu wekaali saabisanga n'endagamuntu yange neekola ki neegenderamu kati nina fotokopi ne fotokopi baŋŋambye oyaba oyagala okufuna endagamuntu amangu ogenda ku ofiisi za Nirema Ekkololo naye ng'Ekkololo beetaaga emitwalo 5 mu 12,000 ze siinaawo kati siri ku mpeera oli bw'aba njagala akozesa simu namba ya taata w'abaana naye nga nange nandiyagadde okudda ku mpewo asobola okuntaasa ekizibu kyange ekyo nzija endagamuntu yange Ekkololo fotokopi yo njirina baagibbira muno mu nnyumba. So bannange embeera mugiraba n'ababbi bannanga babbi musaasireeko omukyalo omulaba ali mu mbeera mbi naye n'oyagala omulumba omubbeko essimu bannange bantu bannange ate nammwe abantu muli ate so disappointing omukyala balwana okubeera nga basobeezawo famire omulaba embeera gy'alimu mu butuufu ate neero ddaawo omubbe bannange si birungi n'akatono nga mukwano ng'okyatunnyonnyola bye wandiyagadde bakolere gye nandiyagadde bankolere okusookera ddala mu bikulu byonna kunfunayo ka capital kubanga neŋŋantangawuzo ezo nzinamu experience ntula kuba ziri ku ssente nnyingi ma nina akafo wenkola ki wenzirengera ekirala ebyokwambala by'abaana ebyange abato n'ensula emifaliso blanket tezirina ogomesi ndaba nabo bunjuliseeko bwe mbabikka. Oyogedde ku kyensula ensula eri etya? Ensula mbi nnyo kubanga ndowooza bannyinaze bane bayingiddeyo bagirabye faliso gyatobye giri egy'omunda ne tusobodde nakugyanika. Gyatobye gitya nkuba etonnya kati nga bw'olaba wano bwoti ne munda ewali embeera nga mbi nnyo kwegamba emifaliso gyatobye tetusobodde kugyanika awo enkya bwana atusasira ejjo waliwo era omukyali abaagituwa egyo emikadde bali baagala gyokya nti girimu ki ebikuwa eyo gye twali tupangisa kati ffe ne tugireeta tufunaafunayo oba eddagala wetu ne tufuuyirafuuyira abaana basobole okukola ki okwebakako era maama nga bw'olaba wano ne bw'oyingirayo buyingizi era bw'otuba nnyo na mutima oyinza n'okwesibwala n'obuuza Mukama okuuma otya abantu bano n'abaana bano ne tulabirawo nga Mukama abukeesezza nga tubaddewo obutimba bw'ensiri bwonna ndowooza mubirabye kati oyo muwulira gwe tulina alina ekizibu akola tolina kyojja mmugaana akuse ali ate mwe yerijjira ate naye bwe tumukuumira awo aleme kutambula ebiseera bye ebisinga abeera nnyo mu nnyumba azannya yekka maama. So abatulaba eyo embeera bano abantu gye babeera nga bakola ki gye babeera nga bayitamu mutuufu laba ennyumba eyo gyetegereze wandiyagadde gwe okubeera nga weebaka mu nnyumba eyo so naye nga bw'otakyagala noono bambi omukyala naye bw'atayagala bambi naye yandiyagadde okubeera nga ye n'abaana be wamu n'omwami we babeera mu ki mu good life nga abantu abalala. Mukwano mulina kaabuyonjo kwegamba kaabuyonjo eyo mukikola mutya nza okubeera nga tuli wano eno nga n'embeera eyo nayo ebazibuwalira ddala? Kituufu nnyo. Bayibuli egamba nti amazima galifuula omuntu ow'eddembe lwakuba oli omukyala agenze kati eno embeera tetulina toyi kiri kiyigo kyemulabye ono agenze okulaba obucupa ako kayigo naye oli omukyala waggulu gye tukwatibwamu ki ekisa kati toyinza kubeera eno ng'abaana bagenda awo ku kkolero ono gwe tuwulira kati nze ne mugamba kati taliiwo olwalirwa Sande takola ne mugamba njagirabiryanga njajjoozange era abaana bange bakola ki gye bagenda kubanga eno embeera tusobola ye kati omuteekebwa kwena enkuba etonnya amazzi gonna gayingira mu nnyumba ebikyafu byonna yo mukyala yatusaasira n'atwazina nga mugira mugenda awo Mukama bw'aligenda atereeza embeera kuba n'akantuira mukala kati nnyo ndowooza bwe kati bwe tuzimba kattoyi ne kasita Mukama yatuwonya ennaku tukonkona ababalangira biki tuya katugumire mu mbeera yaffe. So abatulaba ensonga muziwulidde omukyala tebalina tooyi
toyi bagenda mu ya neighbor. Ate kyolina okumanya nti distance eva wano paka ewa neighbor eteekwa okuba mpanvu kati bambi bw'oba ofunye ekizibu mu butuufu kikuzibuwalira gwe ng'omuntu otuukirayo mu budde. So bambi abaliyo nga mwandyagadde okuyamba beetaaga ebintu bingi, beetaaga emmere, beetaaga engoye, school fees. Omwami yagambye nti abaana bamaze kumpita mu namba tebakola ki tebasoma. Omukyala naye nga yandyagadde okubeera nga ayambako bbaawe osobola okuyimirizaawo ki family. So eyandibadde nga aliyo nga wandyagadde okubeera nga otuwa ku capital era ogenda kuyita ku 0750 14 8816 osobola okubeera nga oweereza obuyambi. Gwe alina ebintu ebikalu okugeza nga emifaliso, jjukira akunnyonnyodde nti emifaliso tegiri mu mbeera nnungi, gitoba buli lunaku. Emifaliso, amabaati nga gwe bye bintu by'osobola okusitukiramu era osobola okubeera nga otukubira ffe ne tuvayo tuvudde tujja ne tukola ki ne tukima ebintu by'abaana abantu naye ne basobola okubeera nga babeera mu mbeera ekola ki mu mbeera eyeeyagaza. Njogedde ka capital nkoye embeera ey'omuntu ogenda ku mudala gw'omuntu n'akuwa ogenda omutundire omutwalire ssente ze naawe akuweko kyakuwadde kubanga nkoleramu kimuzaamu nangamba nangamba genda okole naye kati ebbanga eringejjenidde mu ntangawuzi zasseemu lizibadde za bbeeyi ensawo eri mu mitwalo 55 awo tetuuka nnyo ku 6. Abasobodde okunkolera ekintu ekyo sobola omwebaza Mukama n'amuwa kyasinga okwetaaga. Oba n'omulala asobola okunyongerezaako kubanga w'okusisusa nnina akafo bwe nsobolera okukolera nange nkoye okukolera bannange. Kati essaawa zino ntudde neraliikirira amazo ziteekaawo mu kasero ngende nzimulengere wali ku kkubo sobole okufuna akawunga k'abaana. So bambi abatulaba ensonga eyo mukoze ekimugirabe n'omukyala mugandawo maamawo ate era asobola okubeera ani jjajjaawo. Susubira nti wandyagadde okubeera nga maamawo ayitamu eyo embeera kitegeera. So bambi muveeyo muyambe kw'ono omukyala naye alabikeko nga gwe wandyagadde okubeera nga okola ki. So Rose badde olina ensonga gy'oyogera ku omwana ono olw'embeera gye ndimu Eriya mwana oyo musiraamu simutayirire ne treatment kati bana batayirira abyobwere baagala 10 and above. Akati ono ate ndaba akola ki akula ne situation ngeri gye mmuleka wano biki ono munnayinza mumukosa naye singa manfunyeyo omuzira kisasobola okunnyamba ku mwana nga tannasingakaawo n'amutayirira n'amumpeerako ku treatment. Basinga yali mukulu ng'ali 10 like 15 singa nali mbitute mbino ebyobwereere maama byebyo naye muzira kisa yenna adduukirire eggwanga atusaasire. Tujja tubuuza ekibuuzo muzaala ne munnange Mukama yabireeta kubanga ono yayita ku famire asikyalina kyenza neŋŋamba bwe nkola bwe nti atenyeza okuleka bano kati ono mba sina gwe nnyinza mmulekera naye tebyaddala omwana ono si kasiru omulaba kantu kajja buzzi ku bwongo bwe kati n'olaba nga agenze n'awogana ekimuggwako n'asirika. Kati ayagala okwambala empale muli afunyemu akongo agitadde mu kugulu oku kati kyabadde azze mmutereeze. Kati okugulu okwokubiri kukoze eki kumubuze era nammala mmukwata n'enjimwambaza maama tweyanzizza ekinaaba kizze kyonna bannange tujja kukyeyanza owakasawo ka seminti owakaki oba alinayo ebbaati ekkadde ndoze muyinde mu nnyumba mulabye ku mabaati amakadde waliwo eyakoze eki eyagatuwadde gye twali tubeera bagasibye eri waggulu kati n'emiti ndowooza mula gigyo gitandise okuvunda. Kati weather gye tulimu tuli beeraliikirivu nnyo yinza okubayikako ekiro nga mpitirivu temanyi nene etonye nga temunaye mutandikira n'ekyo ekyokusula tagizonda kati esse engeri gye kiri engeri y'ekisenya amazzi gasobola okwena mudde engulu nga mwenna ennyumba yakoze eki yajjudde dda naye nze mba nfunye akakapita ako nono n'atetenkanya biseera ebisinga tetwagala kukaluubiriza muntu okugyawo ng'oli asazeewo mu mutima gwe nti nze ono kamukuweererere naye sobola okukola ki okubaza ku ssomero gye baali basoma kubanga omukyala yali ankwatirako nnyo bana babiri naye mbateekayo mu kisuulo ly'abasiraamu eri kwa Eden wansi wali saati yettula eri gye yali edduuka yali ankwatirako nga asobola n'okumala ttaamu nga simuwadde yadde 10 n'aleka ne bakola ebibuuzo nengena ngamba waayo kati ate mu kutaganyizibwa wano kati obala mu transport yakujja wano paaka eri ku ttula amagenda n'amadda ate tebalina mmere
naye akabasooke batuule twatuuka ku geeno sente nga tempitirivu tebatumanyi teri ayinza kukusalirako amiina Bannange ensonga muziwulidde ensonga zeezo ensonga z'omwami Vincent ne mukyala Rosemary bwe basula si walungi bandyagadde okubeera nga bakugamba embeera ekyukamu babeereko nabo mu bulamu obukola ki obweyagaza eno ebadde program BYANNAKU program eno ebeerawo buli lwa Sunday essaawa 2 ez'ekiro so bannange abatulaba abandyagadde okuyisa obuyambi oba okuweereza obuyambi mugenda buweereza ku namba 0750 1488 yenna eyandyagadde okubeera ng'alinako akuteyo engoye biki emmere biki byonna babimubeera mukola ki mubeera nga mubiweereza nsigadde nze Mbabazi Jawhara wamu ne munnange abadde kamera gwe bayita Wycliffe mubeere bulungi mweraba